oyinza okubeera eyo gwe nga oli mu bulamu obweyagaza nga gwe okera ku makya n'osikawo eggi n'ofumba caayi w'amata n'onywako n'olya ne ku mugaati, naye waliwo omuntu nga suweju waayita nga ye waalira emmere, suweju waayita wakolera emirimu gye, ekivundu ekivaamu nga ye wakakalabiza emirimu gye n'afuna school fees eziweera abaana wamu n'ez'okulyako ng'ate era wennyini waalira emmere. Olunaku olwaleero sinzidde mu Katanga eno mu Kimwanyi zooni Wandegeya. Nze SBF Media tugusa ensonga kwoli, nze muzukulu wa Kabajja omugole wammwe. Tuzze okulambula ku bantu beeno, tuzze okulaba kiki bakola, biki buzibu ki bwe bayitamu, ate naffe tuleme kubeera nga tuli eyo ng'abantu tetubafaako. Tuzze okubalambulako ko abantu beno bali bize, abaana bakola, abantu bakola, naye ng'embeera yo si nnungi n'akamu. Gwe teweeyibala gwali eyo n'olowooza nti ensi yonna yonna eri bulungi. Ensi Uganda tuli bubi, mukaba coronavirus, ate bo bano bayinza n'okuba nga coronavirus tebakiwuliranga nako, nga bo ebirwadde batawaanya mbiro, bwavu, kulya bubi na kusula bubi. Coronavirus tebakiwuliranga nako. Neyungaako tunyumyemu emboozi nga tusinzidde no mu Katanga Kimwanyi zooni. Nze SBF muzukulu wa Kabajja, tulengera wano abaana bava ku luzzi, kwegamba embeera yo si nnungi n'akamu, era gavumenti yaffe eno program teriiwo kulumya bulamu bwa muntu yenna, program teriiwo kusoomooza oba MP weeno oba chairman weeno, tugikoze ffe kulambula ku bantu baffe abali eno mu Katanga. Tugende mpolampola nga tulambula ku Katanga eno. SBF Media tugusa ensonga. Mu lugendo lwaffe nga tulambula Katanga, waliwo wana abantu bo wentuuse tulengera embeera yawe era nga woogiraba. Abamu ono anaaza mwana, tulengera bano abaana bo bali mu kwenaaza. We oli otya? Yedi. Oli bulungi? Bakuyita? Ono essanyu amagu oli otya? Jandi. Mama waaluwa? Ayi waka. Ali waka akola ki? Ayoza ngoye. Kati ate gonaza munno. Okay, naawe nkubuuzeeko. How are you? I'm fine. Tubabuuzeeko mpola mpola. Tuyita mu bantu ndowooza olaba abantu abasinga muno ze nnyumba ze basulamu oba ye rentals mwe bapangisa. Tetumanyi bapangisawo ssente mmeka naye oli otya? Sende. Oli otya? Mulungi. Oli bulungi? Yes. Tule wano tunyumyemuko n'omukyalo ono. Mwana muto mu myaka naye tumutuwe wano tumubuuzeeko kantuleko wano wamma. Obulamu buli butya? Eki? Obulamu buli butya? Bulungi. Bakuyita ani? Omiza. Yogera nnyo. Omiza. Wano oliwo naani okola ki? Ndine bano. Nono. Mujje bayite. Babayite. Ndowooza olaba bano abaana embeera gye balimu si nnungi n'akamu naye twera tubabuuzaako kuko nabyo. Mama waaluwa? Agenze kola. Agenze kola akolera wa? Mu tawuni. Wano we mubeera? We musulaawo? Musulaawo nani ne mama ne taata? Matata taliyo. Taliiwo.
Tata yalagawa. Agenze mu kyalo. Omazeewo bbanga ki? Ebiri. Ebiri. Mubeerawo bameka wano? Tubeera basanvu. Baganda bwe bayite mujje. Wano we basulawo abaana 7. Abaana 7 ne mama waabwe. Tata waabwe bo yagenda mu kyalo mu bimpimpi, ayinza okuba nga yaddukawo n'agenda mu kyalo nga embeera yeemusukkulumyeko. Oli otya? Kati tebamanyi Luganda lwaluyigirawo? Nze nayigira wano. Kati gw'osoma? Osomerawa? Mu Kasaawe. Emmere gyo kati tuweze nga mama agenza okukola musibawo mutya, mulyawa? Tetulya. Musibawo mutya? Njala. Ate kati mama wakomawo yabaleetera ekyokulya? Atufumbira. Mama takomawo ssaawa nga mmeka? Komawo ssaawa 4. Ssaawa 4 ez'ekiro. Mwenga musibye enjala kuva ku makya. Bukimizi mulya kiro. Iyo embeera balya kiro, mulya kiro. Ekyemisana temulya. Kati ate bano batoobo enjala kasite baluma bakola batya? Bakaaba. N'okola otya? Nengamba basiirike. Mama agenda kujja afumbe. Ate baba mulirwana bano tebabawa ku mmere? Atuwaako. Kati mu bimpimpi katwetumiikiza tuyingireho bano abaana bwe basula. Kyo kigenda kuba kiyinza gwe omuntu ali eyo kiyinza okuyisa obubi naye tugenda kukikola tuyingireko ku gye basula tulambule we basula. Oba oli tuyinza okufuna solution. Bannayuganda muli eyo abasinga muyinza okuba mulina ssente naye omutima omugabi bwe mutima omugagga. Osobola okuba nga olina koolina n'ogabira ku baana abaana abali mu mbeera embi. Eno gye tuli Katanga abantu baayo bali bubi. Mukkiriza tuyingireko munda eno tulambuleko bo we basula. Tuyinza okuba tuli wano kungulu amanyi ffe betukola tetupanga. Tuyinza okuba tuli kungulu ne mulowooza nti bino tupanze bipange naye nga tuli mu Katanga ndowooza oba rentals waliwo kuliko nyumba nga 7 naye nga bibaawo mwe bakola ennyumba we basula oba bwe bapangisiza. Due to respect tulina okujjamu engatto naffe nga tuyingira mu maka, tuyingira mu nnyumba. Abagenyi bo batuulawa? Temulina ntebe? Okay. Wali bwe mbeera? Kati wo tutuule kwa wano wansi. Tutuule wansi wano. Gwe nga weewombera kozi tamanyi Luganda? Kamanyi Luganda. Ndowooza olaba wano abaana bano bwe basula ne mama waabwe bali abaana bana mama waabwe bwakutaano. Kati gwali eweebuze ekibuuzo kino basulawo batya babeerawo batya? Bagambye nti tebalya. Era ndowooza olaba wano Umalo sembeza wano kamera. Umalo ali ku kamera. Amasepiti ge gano naye zino zessigiri zakoma ddi oba okufumba. Zessigiri ze tulinawo naye zo oba zakoma ddi okufumba. Nze naawe ekyo kibuzo kyo kyeddemu. Amasuwaani ge gano. Amasepiti ge gano. Omwaka oba emyezi ze gyakoma okufumba oba okulirirwamu. Nze naawe ebyo byo tetujja kubanga tubiringiriza. Naye tulingirize embeera bano abaana gye balimu. Gavumenti eri eyo omusimbi eguyiwa abagagga muli eyo sente muziyiwayiwa naye nga waliwo abantu mu Katanga eno mu Kimwanyi zone abali mu mbeera embi ng'abaana bano. Omukulu ye agambye asoma tetumanyi oba akitugambye kutwejjako kuba weobanga maama asobola okuba nga basiba njala nga balya kiro ssaawa 4 akomyewo
ate ng'omwana asoma ekyo kyo nange kinnemyemu naye nga tusinzidde eno Katanga embeera yo nga ogiraba yo si nnungi. Kaakati tata yagenda ddi? Yagenda dda temudangamu mulaba naye nga yembeere enkuba bwetonnya kibeera kitya eno? Tubeera bubi. Ennyumba amazzi gayingira mu nyumba olwo musula mutya? Tusiramu. Mwebaka bebasi wano twalikoze bano abaana batulagiridde engeri gye basulamu nekyo tukireke. Gwali eyo ndowooza osobola okuba nga okiteebereza, osobola okiteebereza engeri gye basulamu kuba tubanga luumu eno we basula mama waabwe tulengerayo eri ebigoyegoye, teri bulangiti, teri mufaliso. Waliyo ate omulala ate yeebase ayinza okuba nga ali mu myaka nga eyeebase ayinza okuba ali mu myaka nga 3. Waliyo ye yeebase ndowooza akooyeemu. Tubirayo kko n'enkoko ziguluba, si nkoko, waliyo ebiguluba ebiyiika. Kati weebuuze gwe basula batya? Embeera bwetyo weeri mu Katanga zone. Omuntu ali eyo gwe ng'omukulu amanyi Oluganda, olowooza kiki ekyo sobola okukyusa obulamu bwammwe? Gwe ne maama wammwe ne baganda wo. Singa nze bayamba looza nalabadde mbayamba ntya? Kubawa ssente. Ssente zisobola okukyusa obulamu bwammwe. Eno teri babbi in case ng'omuntu aguze omufaliso n'agubaleetera oba ebitanda. Tewali wano ababbi. Tebababbangako. Amma teri babbi eno. Okay, kati kino kitubeere mu bwongo twebuuze. Singa coronavirus atuuka eno gwe musinga okutyaba eyo mutamulanga mwebiseeko obutambaala. Singa atuuka eno ki ekiddako? Toyize muziri ludda? Kumpi. Zakusasulira apa zabwerere? Zakusasulira. Kati mbanga mwagadde okweyamba nga mama mutaliiwo temulina ssente mukikola mutya? Tetupama. Mukikola mutya? Mukola mutya? Tukwata amazzi ne tipi ne tugenda. Anti wakati tukezamba nga tolina ssente ate ng'owulira embeera etabuse okikola oti? Okwata amazzi ne tipi ng'ogenda. Ate nga tolina ssente zigenda kusasula tooyi. Olwo n'ogenda wa? Omwala. Embeera bwetyo. Ndowooza embeera yo ogirabye. Sijja kulingiriza nnyo bigenze mu maaso. Muzikirize nambuleka ate ku batuuze abalala. Kuno kwennyini ku mizigo kwendi. Ozinzo zitalo entoozi. Kyamukisa mubisi sanzeewo mama waabwe. Yali badde atubuulira nnyumba gino bagipangisa ssente mmeka, landlord yaliwa. Naye oba oli awo tulambuleko ko ku mizigo emirala bayinza otubuulira. Ennyumba zino bazipangisa ssente mmeka, mama waabwe. Naye nga yo embeera yo bwetyo weeri tuli mu Katanga saidi z'Ewandegeya tuli mu Kimwanyi zone. Owa wano ye gyali? Tusaba kukubuuzaako. Nyabo gyebale tolina na luggi gwe? Sina seebu landlord yalugyamu. Ate tutuule wano ngenda tunyumiza akaboozi kamu. Ariko before tuli Katanga tuzze kulambula ku bantu beeno. Obulamu buli butya? Bulungi. Obulamu bulungi. Lwaki tolina luggi? Landlord yalugyamu. Atya? Yajja ng'ayagala ssente nga sizirina n'agamba ng'oluggi agenda lugyamu. Ningamba ntowaaye nti kati nkole ki nga ndi mu mbeera mbi. N'akola ki n'amala nk'ennaku 2 najja n'enyundo n'alugyamu. Wayiseewo bbanga ki nga landlord luno oluggi alututte? Okuva mu January. Kati osulawo oti oggalawo oti? Sigalawo. Suula bwe nti. Totya babbi oba abasezi?
kati nkore ki nekwasa Katonda. Amanya gwani? Lidia Nyiramutuzo. Wano omazeewo bbanga ki? Wano natuukawo mu January ng'etandise. Ennyumba zino muzisasula ssente mmeka omwezi? Eno yaransabye emitwalo 2 omwezi nezimbura. Kati obeerawo otya webeezaawo otya like ebyokulya? Kati ebyokulya ngenda ninsusa nkekawo ninfunayo 1000 oluusi ne bakola ki ne banyamba ne bampaho akakopo 1000 ninguramu nk'obutooke ninzija ninfumba. Kati ogeze nga gyosuza kawo tebakoze kati nga leero tukusanze waka ogenda kikola otya? Anti jo baze ne bangamba mugenda kujja wano ningamba kamba kuume. Kati obeerawo tetulengerawo yadde essigino y'essigiri tofumba? Ate nfumbe leero saakoze. Enjala tekuluma? Enduma olaba noono omwana gwendina. Tata w'omwana ono ali wayi? Yaraba ezo mbeera n'adduka. Tata w'omwana yaraba embeera etabuse n'addukawo ye? Kati omwana bw'aba nga akuze agenda kukola ata ku by'okusoma? Ku by'okusoma ndowooza mujja kunyamba mumpereza obuyambi bw'omwana. Sokoleke landiroodi yali akubanja emyezi emeka okutuuka okujjamu oluggi? Yarambanja emyezi 2. Emyezi 2? Oluggi n'alutwala gye mitwalo 4? Oluggi n'alutwala. Landiroodi ono abeera wa? Abeera eri waggulu. Wanajjawo ddi naddi? Najjo yaze wano n'agamba nga ekisigadde agenda kuleeta omufunda aggyewo amabaati. Oba kuzaala wa? Nze ndi mufumbira. Ndi mufumbira. Naye wajja kunoonya ssente? Wajja kufumbirwa? Nali nzije kunoonya ssente kati olutuuka ninfuna omusajja. Kati twatuuse mu mbeera mbi n'adduka. Omusajja we wamufuna otya? Like mumaze ebbanga ki? Wamufunira eno Kampala? Yakwana ku mulimu? Kampala. Okay, gwali eyo yaliko SB4 Media ndowooza embeera yo ono ye bamutwalira Luggi. Landiroodi yali amubanja emitwalo 4 oluggi n'alukkulamu n'agenda. Omukyala ono amaze emyezi ndowooza nga 2 ng'asula mu nnyumba nga temuli luggi. Azzaawo kateni myezi 2. Tofunaako buzibu omuntu oba nakuyingirira obumubbi? Simanyi nze olaba mpoze nga nfunye akamere bano baana baneyiba balinza okuyingiramu nga siriiwo ne barya emmere ate sisobola okubayombesa nabo bali mu mbeera mbi nk'ezange. Bagamba ate gwe n'osuula njala oba n'osiiba njala? Nze ngisuula nga sikoze. Kati era ogenda kugisula? Era ngenda gisula kati naakolawa. Olunaku olya ssente nga mmeka leero tukuweyo ssente z'okulya? Olunaku okuva ku makya nkozesa nk' 15 ng'oluusi nga nakedde okufumbira omwana caayi nimugula akagaati ninfumba kyamisana nindamu ninfumba kyeggulo. Ganda nge gwali eyo embeera yo wogiraba tuli mu Katanga Kimwanyi zone side ze Wandege so wala nnyo n'ekibuga Kampala. Kibuga Kampala ne wawebula just taxi n'okuba eŋŋombe oba ogiwulira buwulizi eŋŋombe era osobola okumanya nti tuli mu kibuga Kampala. Twali tuli wano mama wabana abaana yono tumuleke tetujja mubuuza oba tumubuuzeeko tamanyi Luganda
tujja mwesonyiwamu kasa muwala we tumubuuzizzaako naye ng'embeera yo bwetyo weeri omukyala ono tumufunire simanyi batulinamu ku ssente twalibadde tumufunira kati maama tukolereze tuti zino ssente funayo ekyokulya n'omwana omufunire ku kyokulya ayanziza ssebo webalanye mukama abakuume kati katugende naffe landiroodi mugambe kuba mukama bwebanga bigenze bulungi mu nnaku nga 3 oba 5 tujja kudda landiroodi azzeemu oluggi nja mugamba omuntu ali eyo kisobola omugamba kuba baliwo abali eyo nga bo basula mu masannyalaze basula mu zikayina basula bulungi mwenga muli eno bulamu kiwe muyitamu omuntu ali eyo buye bwatalina batamanyinda kumanya nti ku nsi gye buli kati ne Chaiman twamugamba teri mundu atakimanyi ne ku poliisi babimanyi naye tebatuwa obuyambi oba babadde baagala ngo tubawe ku ssente nezibura kati omusajja nakolaki nabivaako n'agenda guli omwala gwe tulabye wali eri enkuba bwetonnya kibeera kitya guno munene gujula amazzi tegatuuka eno eno tegatuukayo ate wano webanga etonnya ono tegayingira mu nnyumbayo mpoze nga agalimu ekiwaga nikikuba mu gundi zino kapeti nizireeta amazzi mu nzu yo omanyi ng'onyumba ki nze njirabye naye omutwala oyo tetujja kumukiza giraba bw'osula n'omwana wo ye omuntu ali eyo kikyosobola omugamba kikyasobola okuyamba okuzza obulamu bw'engulu nawe bweyagala engayiye simumanyi kati Chaiman byabalema landiroodi waffe muntu mubi wayagala ssente ng'omusasule ssente ng'oluugi aluze ng'ajja kuruzamu ng'amaze okufuna ssente ze nimugamba owaayi nange ndi mu mbeera mbi olaba bumwe njisiiba ninjisuura ngugwaki tokora towaayi lumu nagenda akora ntomwana naabura ne bamundeetera ng'okata omulimu gusinga okora ki gusinga omwana gwaki tomuwa gavumenti nemulabirira tomwana kyali muto naye nga yo embeera bwetyo weeri mutukkirize kyono tumwerekereze oli ku SB4 media tugusa ensonga naye tukyali muno mu Katanga tulamulalamulako ku bantu baayo ekibe bakola naye embeera yo si nnungi mutukkirize kati tulambulako ku sayidi yeeri wano bwo tumazeewo nengo gwali eyo twegatte ko naffe mu campaign tuyembe ku bantu baneno oyinza okuba bakwano baffe mutubeereddewo nnyo ku bantu bangi ku kireva gimwe tulago omukwano n'omutima omugabi naye twesiko ye yali bulungi ne bana abantu bote bali bulungi tukwatire wamu bana abantu tuyambe obulamu bwabwe tetumanya ebirwadde biyinza okujja ne bibazingako tetumanya embeera gye bayitamu kwegamba yo embeera mbi eri mu Katanga ate nga siwala n'ekibuga Kampala SB4 media tugusa ensonga tukyalamula ku bantu b'omu Katanga tulabe ate ku balala mukama abakulembere mutuuke bulungi mwebale neyanziza neyanzeje muntu w'obuyambi turi bubi oraba hariho obw'enkuba etonya ekiro empewo netufuuwa omwana nayimuka ngo mama mpewo ngamba waayi nkora ki beera mu mbeera ezo nemubika awo netusuulirawo ne bukya nintambula ningenda okukora ki okususakawo kyekibadde kinyamba okususakawo ninfuna ekyokulya n'omwana kakoyo naawe bbiri ogire mu banno switi kwate wirawo ku banno switi webale nnyo webale ddala mukama akuwa emikisa amina bane bakume bulungi kale webale bakuma bulungi banno kale embeera yo bwetyo weri tweyongereyo tuli mu Katanga mu